ebyalayisi bye mwagala bye bibaleetedde n'okugwa mu ddubi. Bw'omugamba nti ennyumba eri standard tulina gikolera miliyoni 14 nga gamba ezo nnyingi naawe. Wano Kanwagi yazimba ennyumba ze zimu ne zenkugambye ko miliyoni 7.5 banoonya woosala. Kati olw'okuba bambi omusajja gwe bawadde omulimu tetenkanya, olw'okuba omusajja gwe bawadde omulimu taagala gufiirwa ng'agamba omanyi naye 7.5 zijja kukola ziweereze tutetenkanye tulabe. Wirubaalo 10 n'ezi mu kasawo kamu mu nsawo ya sementi eta amatofaali mu kifo ky'okuleeta ebbumba, omusanyu mu kifo ky'okuleeta lwera agenda n'aleeta gwe bayita kiboogera. Amatofaali mu kifo ky'okuleeta gano agafa ag'ebuloba ag'ebbumba amakwafu agakola omulimu gw'olaba wano ng'agenda anoonyayo biri eby'ettaka bye bakubi ebyalwa omusoyiro ng'aleetawo ekitofaali kya siringi 2.5 gw'ojjagala ombuuze njagala bano bennyini bannaffe abali e Bulaaya bakimanyi. Olowooza lwaki ennyumba mwe bawangaalira emala emyaka 10 plus ng'ekyaliwo ze muzimbye wammwe e Uganda emyaka 12 ku 10 yeetaaga okumenya mugiddemu ng'evuuse ganyegenya. Olowooza lwaki babeera mu kulamuza buli kaseera era bawoza naweereza ssente zange zonna baazikuba. Yagamba ensawo za sementi ana wamuwa 10 n'ezi n'omugamba tetenkanyiza ekyo kati yakola eki era naye kyalina okukola wirubaalo 12 kusaamu kasawo katya kamu kubanga goolo yammwe si yakukola bintu bya buwangaazi mwagala kukola kintu kibeerawo weeks 2 myaka 2 myaka 5 kiveewo. Bantu batono nnyo wana Uganda abainvestinze mu real estate ng'ennyumba bazadde be baazizimba abaana ne baziryako ne bazikwasa abazzukulu zikoma ku mutendera gwakubiri. Maama bw'azizimba n'azikwasa abaana bwe batuuka mu myaka 25-3 ennyumba ziba teziriwo ziba zeetaaga kumenya muddemu endala. So nga ate osobola okuzimba ennyumba n'ogiwa life span ey'emyaka 10 ne mugiryamu abantu abasoba mu 5 emigigi 5 mwenna nga mukyalya ku nnyumba emu. Baganda baffe abali e Bulaaya mulekeraawo okuddamu okugula properties, machinery, equipment ne services endala e Uganda olw'okubaza alayisi. Bannaffe bano abali obuwalabu bakimanyi. Agenda nakubira essimu nagamba kakati nno taata njagala ompisizeeko mu real estate njagala kumanya bwekola nakubuuza consultation ziri sente mmeka n'ozimugamba bwe ng'oli wa bbeeyi kubanga n'omubuuza ndi wa bbeeyi abalaba badde bakuggyako mmeka 3 oli bwoli kubanga wasasula emitwalo 3 kulagirira wa musawo wa kinnansi anti lindako wasasula mitwalo 3 era kyewafunamu kyekyo ky'oli. Nze bwe mba nekakasa kyenkuguza sisobola kukuggyako 3 bwe nkugamba nti ndi wa 5 nga togalina tompa gwendika noonya ow'esatu ozimuwe akuguze amajaani go era mugende mugakole era gaveemu amajaani mind you kyosiga kyokola ki kyokungula. Bw'osiga obuwanana okungula buwanana teri nnyumba gy'ogenda kuzimbisa layisi wagenda ensawo za sementi 5 otaddewo 7 okyajinga omupangisa miliyoni 4 ekyo tekiriiyo. Bw'onaazimu kyajinga ojjagisa emyaka 3 kwena ennyumba bagiveemu ebe nga yeetaaga okuddamu okuzimba. Ze wamugjamu ebbanga ery'emabega era ozizzeemu mu nnyumba y'emu kati azimbye olumu obulungi. Nze era manyi ogamba abantu bange bano benkolagana nabo bw'oba oyagala compromisinga quality tompa tokolagana nange gwe bw'oba oyagala bwe tunaateeka ensawo 10 tuteeke 1 omulimu guwe omulala. My image is so important to the extent that njagala gikuuma for eternity. Kakati gwe oyagala kunkozesa ensobi olw'okuba ng'oli mu bintu bya layisi golooza lwaki bwe babeera bagula ettaka abuuza ogambye erya mmeka n'omugamba eka bagitunda miliyoni 2.5 naga eryo ate nno abaazirina naye mu mayindi y'ekimugamba togula kusinzira ku kyoyagala wabula gula kusinzira ku kyosobola okufiirwa era oli agamba kangula akasatu ne bwenzifiirwa tezinkosa ogula kufiirwa butakosebwa oba ogula kufuna ssente. Kati gole erina okwawukana ekiruubirirwa kiri ki?